ensonga zamubajje okuvaayo n'atunda ebyobugagga by'Obuyisiraamu okula ekitebe kya Kampala mukadde n'ebirala ebiri mu mawulire. Kati nno Supreme Mufti okuva wali Kasozi Ekibuli avuddeyo n'atikawo kaweefube ow'enjawulo okulaba nga taasa ebyobugagga by'Obuyisiraamu, era olwaleero luno asibye mu kibuga Kampala ng'agenda alambula ebyobugagga by'Obuyisiraamu byonna, era n'okwongera okugumya Abasiraamu nti ebyobugagga bino tebigenda kuvaawo, bigenda kusigalawo, era nti bagenda kulwana olutalo lunene okulanga ebyobugagga by'Obuyisiraamu bikomawo. Bw'atyo n'asaba Abayisiraamu bamuwe support batambule naye okulaba nga ate batereeza eddiini yaabwe. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mukadde wa Kampala Deputy Chief Ssekajja, omukulu w'eddwaliro erya Central awamu n'omubaka w'abakyala akiika ekitundu kino Kampala omukulu Shabir Malende, abakulu abatwala ekitundu kino kulaba KCCA balamusanyisa nti ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusooka twebaza Katonda okubeera nga twalaganisa okujja wano netubeera nga tusobodde okubeera nga tujja. Ekyokubiri ntwebaza engeri gy'okutwalirizaamu n'engeri y'okubalabako n'okulaba ebikolebwa ku ludda luno. Nebaza State Council KCA okubeera nti bingi ebyali biwulirwa mu bino omusente bali ku ddembe etwalisuubira nti biyinza okwetokota bantu mu ggwanga naye ne bikwata kisajja kikulu okulaba nga olwaleero obwino tugisaaze nga ntebenkevu era ng'emirimu gyayo bitambula bulungi. N'okusingira ddala tusinza okwebaza okubeera nti obuvunaanyizibwa obusinga mwabuuza mu bantu ba bulijjo, kuba ekyo kyali kya muwendo nnyo, kubanga obutale buno obusobola ebyafaayo byabyo bwatandikibwawo bantu ba bulijjo. Ekyo mujja obuvunaanyizibwa ne buddizibwa eri bannannyini bwo, tubeebaza olw'ekigambo ekyo. Ekyokubiri, twebaza okukuuma obuyonjo. Obwino gimanyi ng'etandika n'okutuusa olwaleero, naye nga bwalinga oyagala okugyamu obwino oteeka okwesabika mu ngeri y'enjawulo, oba gy'ogenda oyinza okuvaayo ng'olinga ng'okulima. Naye tubeebaza olwaleero okubeera nga obuyonjo buli waggulu, tusaba mbeere nga mugenda mu maaso n'obuyonjo obwo. Mwebale okutwaliriza, mwebale okukumaakuma abantu, ate tubasabire mweyongere okubeera nga mutaba n'abantu mu ngeri esinga okubeera ennungi. Mwebale okukkiriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozzi enkola yaffe tukyalako mu bifo nga bino okwongera okusabira abantu be batusanze ebifo, kubanga ebisoomooza bingi ne basanga nibo bakwasa Katonda ebisinga bigenda bikkakkana. Olwekyo okusabira abantu bali mu ofisi wano n'abeetoolodde ekifo kino tulabire nga yona okubakuuma n'okubalungamya okubeera nga otambuza bulungi emirimu egya Katolika. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا واجعل أمورهم كلها سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. آمين. تجعل أبوه كم
mwaka omusemba wabweru wali alubadde bwa munda nga musayinga mu kisabo kino tugenda n'obweru nga tugende mu kali akantu agamba kajja kubeera eno ffenna abali awo tebaba bavaawo okujjako okulinda obubaka His Eminence bwaleetera ate abatali ba administrator wadde nga nabo n'obadde bugatta bonna ajja wabweru ku lubalaza baadministrator bwe bagambyeko mugenda kufuna ekifaananyi ne mukama waffe ekiraga nti abadde wano insha allahu taala bannamawulire bakirindiridde tujja kuba wano ku veranda yammwe tukozesa akatale nga bwe kali era ebirabo byonna naddala ebiva mu ofiisi eno awo wagenda obifunira tweyongereyo nga puroguramu bwegamba awo tuba tuyimirira mukama waffe ajja wano mpolampola insha allahu taala ayogereko ate eri abasuubuzi abamulabako wadde nga n'abalala ajja kuba ayongeramu eddoboozi mu kaseera abakulu basayininga mu bitabo bya kanso basayini yakolokologo twebaza okutwaliza n'omutima abantu tolina kudako abamawulire abasigala bantu batono tolina basonga b'ebigendo wansi olwo waliwo omukolo mukama waffe natumasa etiimu ye wagenda okukolera batuli abamawulire Organize the Chama de Separabako, one de la Praga Ceremony. Agana bange abuli banyinaze soka mbala musane kirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesani kubera ngo bayo no asemba be yesonge twese okukolera kino no kulabako no kukolabako webale twaliriza webale kulabako kirati bawe twamala muno twagala mirembe myerere y'okubiranga omukwano ogutulese tugalega kutambula nagwo ebbanga lyonna omutuliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati bawe dduwa ebikolebwa mu nga biteekemu omukisa ebiyinza okwonna emirimu gyammwe katonda abeerenga abitwala wala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الميزان وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا ضر ولا نسب إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sabo mukadde waffe nga tiimu eri wano ku ground ya KCCA tulinawo obubaka obutonotono mutusobokkirize tubukuwe ng'okukusiima n'okukwebaza olw'okutusuulira ku mwoyo era n'abasuubuzi bano boolaba nga bwe tugambye bakwesunga dda tweyanze nnyo tweyanzeege. Shalom.
Takbir! 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 Allahu Akbar! Mukasera kano tujja kudda tuyita mpola mpola tugenda ne program yaffe nga mukama waffe agenda kulambula kubanga twamutekedde ebifo bitono tugende mpola mpola nga kulebeddwa Master ng'aliire mukama waffe ow'ettwale adirira disikazi sekamuseni sikajja tebagende mulina omukwatamakasekabembe tuli naye Peter Charles Seka Mulindwa tuli naye mukulu bachairman w'ettwale lino Nango Satimba tuli naye tuza kwerabira tulina honorable member atwala abakyala mugamba byomwagala oyo mukyala bakulembera mu Kampala Samimu Malende nakulwa kukyala kali ku ddembe era nga Uganda kandi Muhammad Galabusi ayowale Mufti Sheikh Muhammad Shabani Galabusi agenda awulira ku bantu mpola kiriza nti abantu aje ku mudaala gwo kubanga namwe mumanyi ekifaanana His awulira ku bantu abali mu katale kano akasenzi bali ku ddembe kasanti akyaddeyo olwaleero tale bungi mu Kampala naye kano kasookeddeko mu Kampala naye nga bungi ofaana kano ekyo abasenzi bali ku ddembe mukakase muntu abaagala era olumirwa alina okujja katale omuntu ajja mu katale owo ddala yalibadagada abajje mbasange mu ofiisi naye azizeero ku grawundi sallallahu alaihi wasallama wagoberera mu bufumu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutale b'abantu abo era n'asaba eddua n'abugulako wansi era manyi obukulembeze obwo amba ebizibu abantu bali ku ddembe agezaako okuubira bulungi nnyo wano omuka tibali ku ddembe abaluubirako okukakasa nti akyadde kibi era yalwadde He's the Minister, First Mufti of Uganda, Sheikh Shabani Galabusi. Shabani Galabusi, Mufti wa Uganda. Parliament w'abakyala, Honorable Samimu Malende. Honorable Samimu Malende abakyala. Abaliko nnyo azera atule. Ajja kudda olwaleero alina His Eminence First Mufti. Muhammad Shabani Galabusi awulira ku bantu b'obuwinga License Panama. Yes. Yes, license Panama. Hello. 1, 2. Take 1. Take 1, 2. This person
the eminence, the first minister of Uganda, Sheikh Muhammad Shaban Galabuzima. What you say, we're going to pass Omogezi Wakatali. Takbir! Westiwa, first minister of Uganda, Sheikh Muhammad Shaban Galabuzima. Tutwagala muri Msena. Ase bano benjagala balaga abamwerekeddeko bakabakyaza tuli mu Kampala Central era nga chairman wa Folwale ye Abdallah Sarongo Setimba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala mukama waffe agenda okuba tebagenda kwogera bonna kasita tumumaliriza bino kulaga baali bukyaziza response wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban tubagala tumustekirire atine mukama waffe wa district atakwogera liseka jja mukama wange oyo ye supreme district wa Kampala sebo tuli kisalamu katuwa kisalamu alaykum salam wamukyaziza nomuli mukama waffe owa Central Seka Awanji tola tuli salamu twagala bakwasa tuwa Aranga n'omumyuka wali wano omumyuka wa Central abo mbetegereze ne batwala akatale kalu mu byesikiriza twagala okubalaga waddawa tulinawo abakyala abakyala mwetegereza abantu bano bonalebo wamani MP Shamimu Malende kabawumbireko katwala madamu owabakyala ku Central uno Central iyo yuka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakauma kubiriza abakyala mujja tusome twige obusiramu bwaffe inshallah. Asema munyuka wange madamu Magwanya Goshamza naye abasigadde bazire mukama waffe mufti kaluwakwase abakatale mukama waffe mufti abakatale wano tuli bakwanirize apatmenti yakuba programu effe girekomaawo naye nga azire omukulu wenjagala okubalaga omumulabanga mumanyanga nimuno nti mukulu pyala era nga si mulala protocol tuyite wano wayita ne batugambira tutambule kaseera kamu Allahu akbar Allahu akbar A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Amin. Mukama Katonda tukwebaza tula abagenyi baffe bano bolese mu kifo kino tukusaba Mukama Katonda affe omulungi w'ekisa otuwe ebirungi ebibalimu tukingirize ebibi byonna ebiyinza okubeerawo twebaza Katonda abasobozesa nate okulabika nti olunaku luno lwaleero tusobodde okutuuka mu kifo kyaffe ekitiibwa n'ettendo tukiddiza oyo Allah yatutonda tusaba Mukama Katonda atuwe obulungi obuli mu katale kaffe ate tutambule bulungi nga bwe bazze amanya gange nza kutemesa endala gino yenze Sebunya publicity of this market era nga nze ndi mutabani w'omugenzi Ahmad Kirumira ndi muzzukulu wa Mbaraka Sebunya wali ku Mbaraka Soro. Yes. Nsanyuse nnyo okubalaba bakadde baffe mwenna okufeddala ku mukama waffe Market Master Sebo tweyanziza okukkiriza abagenyi baffe Mr. Lukwago tweyanziza nnyo okukkiriza abagenyi baffe okukyalako wano. Sebo omugenyi waffe omukulu twesiimye nnyo okulabako webali kutwagala okutusuulira omwoyo n'otulowoozaako n'ojja wano wozze eno ye Benghazi y'ekifo kino owino emanyikiddwa nnyo nga enkukunafu mu buli kimu. Yes, tubagamba nti ffe tuli bagonfu kusooka twagala twebaze gavumenti
olw'okuvaayo n'etulowoozaako ffe nga bannabutale kubanga twali mu mbeera embi nga obutale buno bwa bannannyini nga buli omu bw'ayagala bwakutwala. Njagala kusaba omukisa guno kwebaza gavumenti olw'ekyo kyeyatukolera n'etujjako bwaba landlord n'eddisa obutale buno. Era njagala okutwala omukisa guno kwebaza osi naye mbutuufu atukwata bulungi wabula wabugira naye twagala kumwebazaako osi waffe butuufu naye tatutwala bubi. Tuli basanyufu nnyo okujja mu kifo kino era mbutuufu kantu omukisa guno kusooka okubanjulira abantu be tuli nabo nga nsagala nsooka embanjule omukulu w'ettwale lino Chairman Abdallah Muganda Foyo sebo tukwebaza kaweefube yena kwotaddemu okulabika nti abagenyi bano baleeta sabala akubiseewo kyonna obusobozi bwonna bw'okoze na bonna bw'okoze nabo era ntwala omukisa guno okubanjulira Chairman w'ekifo kino era ajja kwogerako obugambo obutonotono mu dakiika tonotono ye Muganda Fono agenda kubuzaako ate era tulina vice w'ekifo kino yono mwana waffe Muganda waffe Mutima Beach musajja ono musajja mulungi nnyo era musajja w'amaanyi nnyo ddala era wenatuddamu tusaako ensonga eno ne baganda be mutuufu bagamba atiwali buzibu kasaba kama baffe bakkiriza kamaffe okujja ffe banne bagaana waliwo omuntu gwe sagala kulekayo basamula aliwa oyo ageze kusaala Allahu akbar. Tulina abasajja mu kifo kino ab'amaanyi n'olwekyo ebigambo nina bingi naye essanyu lye lisinga obungi ngenda kusaba nkomekaawo nga bakwasa Chairman w'ekifo kino ate naye ayaniriza abagenyi baffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne bannyabo tuso okusiima kwaffe eri mukadde waffe bakadde baffe nabo abatambudde naye tweyanzeege ffe baani abajja eno mu ggetto yaffe naye tweyanzeege mwebale kujja mwebale kutwagala. Erinnya nze Mugisha Christopher Chairman w'ekifo kino era ng'ali mutongole wa Kabaka. Tubaaniriza mwenna mwebale kujja tweyanzeege kimanyi kaseera kajjuma naye nga tweyanze kuba tufisiza kadde tweyanzeege. Mpozi katono nnyo sinza butanjula mukama wange Chairman wa NRM wali awo saba bawubireko oyo mpologoma sebo nsonyiwa kampe vice w'ekifo kino mu bufunze nga bwolaba akadde be katuvuga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyamazima kino tukikubira engalo ez'amaanyi ffe baani abakyaza abagenyi abakulu naye ng'akadde bwe tulina akaseera akatono ennyo tusooke twebaze market master okulabika ng'otutuusaako enteekateeka eno ennungi bweti tumwongere engalo ez'amaanyi era ebiseera buno bugenda kuba bujulizi obukakasa nti Supreme Mufuti yakyaddeko mu Owino bwe buno obujulizi bwe twagala okumulaga musembeze ebirabo byaffe ebyo tulabike nga tuteekateeka ebintu byaffe bye twamusibiridde okulaba ng'agenda nabyo. Mwanguye bannange tuve wano akadde kajjuma tekatufugaasi kuba nti mukama waffe tayagala kwogera naye nkamala okwogera kale ababimulaga bebasalumuka obuddwa mukama wange kola ebintu byo bino mukama wange abakulagano takibiri mubuka omukulu afune ate bwamala agenda kwogera nga tuva wano takibiri His Eminence afuna okulamusibwa okwalizibwa okuva mu department eno era twali kyakiddako okujjako yennyini era market master yagenda omuyita obuuyo obwo tulyoke tugenda ate mu department endala tulyoke tusibule Owino webale nnyo bano Owino era mukama wange market master akala akazinda aliko oyite mukama waffe. Sebo wekitiibwa Supreme Sheikh Muhammad Galabuzi wekitiibwa omukulu w'ettwale lya Kampala Honorable Member of Parliament wa Kampala
ekitiibwa chairman w'ettwale lya Kampala n'abamashekhe mwenna abawalikidde omunene n'abasuubuzi mwenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Lukwago Musa, market master wa St. Bali Kudembe, era abasuubuzi baffe njagala okutwala omukisa guno okubategeeza nti omukulu twamwaniriza dda mu ofiisi ne tumwaniriza mu katale ye nga ffe baani abasobola okugaana okwaniriza Super Supreme Mufti ng'asazeewo okujja okubuuza ku basuubuzi n'abantu bakulembera kuba omukulembeze wa Busiraamu w'eggwanga lyonna, ate nga mu bakulembera tasasula mu ddiini. Era ssebo w'ekitiibwa ndowooza owulidde omusajja wo ng'aweera nkolokooto. Mu bufunze nja kuba ndyazaamaanyizza obutayanjula ttiimu gye nkola naye mu bufunze. Waliwo administrator gwe bayita Faizo Alfayad, tukola naye nga administrator. Tulinawo amaze okufuga Hajjati mu kaseera kano, Hajjati Sharon gwe twakazaako erya muzungu naye administrator wa Koko Yadi. Tulinawo administrator Habiba omuzira tusobodde batuukako olwakadde, ne tujja tubaawo ne administrator Shakira ojja kusituka nyabu. Then okusaidi eyo tulinayo betukola nabo mu KCCA abakola ku bya security nga bakulemberwa omukulu oyo gwe mulaba gwe bayita Commander Baton oba Sabiti, era alina ttiimu ye weeri wano. Tulinawo era mu byokwerinda OC Police owa St. Bali Kudembe Police Post ye mukulu oli, era kati ebyo byonna byenjogedde bikakasa bukakasa nti ebyokwerinda biri sebo ekitiibwa nkukakasa nti ebyokwerinda binywevu, ate ttiimu eno gy'olaba eno nga bwe beeyanjudde bantu balungi nnyo. Obutayisa budde abasuubuzi baffe omukulu bwe yatutegeeza nti ayagala kujja kukyala, netugamba nti ajja akyale, era twagala okubeebaza nnyo nnyini ddala olw'okuba nga mumwaniriza bulungi. Ssebo ekitiibwa Supreme Mufti, njagala okutegeeza nti abasuubuzi bano aba St. Bali Kudembe basuubuzi balungi nnyo b'otasangamu buzibu bwonna. Era bannange njagala njogera ebigambo bino nga mukadde waffe akyali wano nti ffe okuva lwe twajja wano ne tulwala obukulembeze, naddala ttiimu yange gye tutambula nayo, bannaye tetubasanzeemu buzibu bwonna, era tubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era tusaba tutambulire awo. Bw'abaawo ebitatambula bulungi tusonyiwagane ng'abatonde, tutambuze emirimu gya katale gigende mu maaso. Ebigambo byange tebigenda kusingako awo kubanga omukulu puroguramu ye ekyali mpanvu ddala. Ngenda kusaba nkwasa omuzindaalo omukulu ono ow'ekitiibwa ayite omunene ayogereko gye muli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo omukadde waffe era tukusaba abantu bano engeri gye bali basuubuzi n'ebisoomozebwa mu nsi bingi, tusaba okuwe ne kudduwa abasuubuzi baffe bano, obawe kudduwa bizinesi zibuuminge. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wakati waffe abatwala ekibuga kino Kampala kugala obuweereza bwaffe, Adas Mukadhi awamu ne Katusyaza omukulu w'ettwale lino Sheikh Wanji, omukulu akwatagana eby'akatale Bwana Musa Mukwago ne ttiimu yo, omukulembeze w'ekibuga kino Kampala lugalwa lw'obukiise mu Paalamenti Honorable Shamim Malende, chairman w'ekitundu kino kyebeta Bengazi yagendako eribya gye nasayitirwa kandi tuzize bwetuwulya abantu bano Uganda. Nsanyuse
okubalaba. Okusooka byonna twebaza Katonda okubanga twakkiriza okujja okubalabako. Tubeera nga tutuuse okubalabako. Nze ali mu maaso gammwe njagala muntegeere bulungi kubanga abantu engeri embeera bize tuyinza obutamanya bintu ng'ebitambula. Mu ggwanga lya Uganda tuyinza okubeeramu bamufuti abasukka 100. Nammwe mu katale muyinza okugaa nti ono ye mufuti waffe wano atulamula singa tuba tulina ebizibu ebitukutte. Naye waggulu waawo bonna wabeera gweyita super wamitaani Supreme Mufti wamitaani yeeza ali mu maaso gammwe olwaleero. Waggulu wange tebaayo mulala. Omulimu gwange omunene gwandeeta mu buweereza buno kugattako so si kutoolako. Kola ki? Ogwange gwagattako bye nasangawo nyongereko so si kutoola kujja bye nasangawo. Gwe mulimu omunene gwe nnina. N'olwekyo abantu abali wano buli woba obadde tulina okutegeera obuyinza bwa Katonda. Bw'otunulira abantu abali wano n'ebikolebwa kikwongera okutegeera nti Katonda gy'ali. Kubanga ono atunda nkoko, ono atunda njiibwa, ono atunda kiki, naye weewuunya buli omu addayo ng'alinako akantu mu nsawo. Ekyo abali mu state bali ku ddembe mweyongera okutegeera Katonda nti gy'ali. Bw'omala okutegeera ekyo ekyalibadde ekirungi buli omu kubeera mukwano gwa munne. Owulira? Kubanga ekibagatta mwenna munoonya ssente. Munoonya ki? N'ekyo omukwano gutandikire gw'okolera emirimu. Ng'ebagamba nti yagaliza mulirwanaawo ng'okola ki? Temwewalananga muli mu mirimu gye mukola. Kubanga Katonda ali waggulu fenna ajja tweyimirira. Bwe mbagambye nti buli omu ava wano alina emitwalo 2, alina emitwalo 10, alina miliyoni. Katonda yakola ekyo. Olwekyo ekinaayongera okubeera nga tutugabirira mwagale bannammwe nga mweyagala. Ekyokubiri neebaza obuweereza bw'ekifo kino. Oyina eno ngimanyi ng'etandikibwawo. Waliwo akakubo wali naye nga ka biwempe. Bwalinga buwempe bino ebiwempe bife ebyaki? Eby'ebitoogo nga gy'emidaala. Teekawo akawempeko n'okolera wansi awo. Naye nga onaaba onajja eno otera okubeera nga weeteesese bulungi mu ngeri y'obuyonjo nga tebwaliyo. Nga n'ensawo eno ginyweza obulungi. Naye neebaza Katonda kajjira wano sinaba wakwata mu nsawo ya muntu. Mwebale abannakatale bano okukuuma obuyonjo bw'ekifo ate n'enkulaakulana efaanana bw'eti. Emabega awo waddeyo ebitambula bingi bye twatugana okulowooza nti obuliawo biyinza okuleeta obutabanguko mu Kampala. Naye neebaza bekikwatako olw'okukola obutaweera ne muzza obuweereza mu bantu ba bulijjo. Bannannyini nsonga. Kubanga obutale bwateekebwawo kuyamba muntu atandikirwako. Atasobola kugenda mu ofiisi eri, atasobola kukola kino, wajjawo ne yeeyiya n'afuna kyalya, abaana ne basoma, n'apangisa ennyumba, abamu bavaamu ne bafuna n'amaka naye nga bavuddewa. N'ekyo neebaza KCCA okulaba nga emitawaana egyo mwagikwata bulungi. Olwaleero tuli wano mu Owino bali ku ddembe nga buli omu musanyufu era nga tulina eddembe. Tubaagaliza okutambula obulungi, tubaagaliza okwagalana nga Bannayuganda, okukolera awamu buli nsonga yonna.
tubasabira edduwa eriwo mu nsi mbiwulira ku ddala obusiraamu naye ekyetaagisa mu bintu byonna okutegeera nti bw'olondebwa mu buvunaanyizibwa nga buno obeera muweereza w'abantu tobalyazaamanya tobakumpanya tobalimba bulungi omuweereza w'abantu wabeera abantu b'okulembera obabuulira ky'olowooza obabuulira amazima tobakumpanya n'olwekyo kitulina okubakubiriza abali wano n'abataliiwo obwesigwa bweyongere mu buli muntu waali kyekikoze endagaano ebbiri nga gwe kyeyamani w'ekyalo onajja nga gwa omusayiningirako n'onajja nga gwa mukaki oba okyali muntu n'ekyo obwenkanya obwesigwa ensi eno kwetambulira abantu bangi balina ssente esobola okuyamba abantu naye batuziwa abantu lwaki lwa bwesige mumalina okulya endagaano si mwe abali wano mpasobeko ndabe olugirako epa n'agikwanyikulako n'agikola ki nolwekyo obwesigwa bwe bugagga tubeere beesigwa tubeere bantu balamu twagalane olwa Katonda mwebala okumpuliriza ngenda obbawa edduwa erongoosa emirimu gyaffe ngenda okubawa edduwa eyongera emirimu gyammwe amaanyi naabambuddewo mujja kutuukirira bano abakulu ba Central bawa edduwa esomebwa nga muyingira mu katale tomala gayingira mu ki aye tobeera nga asemba okubeera mu katale budde bannange beeramu naye tofuuka akola ki tize nkaggala lwekigenda obbawo edduwa naabambuddewo ono mutuukirira abagase mufuti yagambye edduwa gyesoma nga nyingira mu katale agikuwandiikire mu Luganda ogisome oba oyinga bweppa ng'ogisoma oba ofuluma ng'ogenda osemba mu katale kiyamani okutuusa okwebaza kwange amakulu gaba ga Kabaka nze byange biba birabo kitegedde nti ntuseko mu gaazi genda banzizeeyeka ekirungi hajja tinaisire enyalo ategere nti ajja kutukusa bulungi nyumira batuke kusalaako mumbejja mwanyina Kabaka asobola okwongerako erinnya lyange Ssebo yogera kaani mwana wasaaki mumbejja olwekyo beyanziza nnyo tokyama mwebale okwisibirira mwebale okutwaniriza kasabe Katonda abeere nga endwadde ezituluma Mungu azibonye obwavu obutuluma Mungu abutwale wala disiti yaffe ebanga eri mu ggulu agisebere ng'ekka wansi bwebanga eri mu ttaka agiggyeyo bwebanga eri wala agisembeze ataasa ab'amaaso amabi ataasa ab'ensaalwa ataasa abalabe betumanyi ne betamanyi atuwa obulamu obulungi kuno ku nsi ate atuwa enkomero ennungi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Takbir! Wata marabudde tugenda ku radio edduwero ly'omufunye buli mudaala gwe tufune twabadde nti akono wano leka tugende ku radio buli mudaala we guli n'omuzina gutuukayo edduwe nabe ng'agifuna insha allahu taala naye tugende mpolampola abatali kuna kubanga obudde bwa jjuma batumasita kulembera mukama waffe tugende ku radio edduwe nasobola gifuna kubanga eryakatale konna mulina emizikiti esatu ekisalibwamu ematunatuka kuwatwale bayinamu bawedduwe eno mukama waffe gyalagidde yingira akatale mulina esatu ngamba ebisalibwamu olwekyo omuli baddembe ogenda eri bayimamu bammwe kubanga mukama waffe atugambye tufune edduwa tugenda okutuuka ku voice of owino mukama waffe atuwa obubaka bwe nga butuuka buli mudaala. Takbir! Takbir!
Takbir ayita abantu be bakulembera mu Uganda yonna nga tugenda ku radio wena mutege ediwa mugenda gifuna wena wanasinzira ku radio yammwe voice of Namino Ines Moscow Mufti alamula inshallah taala watusiwa gazinyo tunakunda kandi twakola sigala wabwe journalists can end.
nga basyaman ekigambo bino tukwase n'ebyo twakyagadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama wange nsaba okkirize ebigambo byange biba bitono naye wandagira nti bibeere mu kukola okwogera ennyo si kyekikulu naye mukama wange tusanyuse nga mukama wange oyo mu bonna be wakakyaza mu bakyasinza okugondera yoyo yagamba sobola kugaana era mukama wange kkiriza mukukwase tibarakallahu fikum akoze omulimu munene sebo mukama wange gwolina obuvunaanyizibwa otyo bwotugamba era nga si kirala twali ebibuuzo kumuwa kazindaalo kwogera eri bannowino bawadduwa nagenda mu kyuma kyekiri wano mukama wange yo eminence Obuno nekuwuliriza kati izuri. Nawuliriza twabagambye tulina omugenyi omukulu Supreme Obuti amaze okutuuka aliko abagenyi bangi naye nga akusingira ddala ow'ebyokwerinda tuli naye Afande Edu ali wano nga byokwerinda biri ggulugulu n'abagenyi abalala bangi sigenda kumenya bansabye ekigambo kimu kyokka seeka babuuzeeko atule ku salaamu then abeeko byatugamba n'oluvannyuma anatubuulira kinaba kizeeko naye nga mbaniriza abasiraamu tuwulirize namwe nabo tali basiraamu kubanga mugenyi waffe ffenna ab'omu owino ng'abasuubuzi twandyaseeka nsaba obuuze ku basuubuzi baffe tulire ku salaamu then tubuulire ebiddako tweyanziza. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wakati waffe oweekitiibwa Honorable wa Kampala Shani Balende, Mukadhi wa Kampala Sheikh Hussein Sekajja, Nikatukyaza omukulu w'eddwaliro Central Sheikh Abdallah Wanji wamu ne ttiimu ye yonna batwala omukisa guno n'okubalamusa n'ekiramusa ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusaba kwa byonna Allah mwebaza okubanga nalagaanyisa okuyitako wano mu St. Bariko Dembe emanyiddwa ng'Owino okujja okulaba ku bantu engeri gye bakolamu emirimu n'okubeera nti tubalabako nabo babeere nga batulabako olw'okubanga obuweereza bwaffe oyinza okubeera eyo waggulu omunaamala emyaka n'emyaka otasodde kujjako wansi eno kulaba ku bantu b'oweereza. Okubeera nga nasalawo nzigyeko mu Owino eno mu St. Bariko Dembe tubeere nga tubalabako n'okubabuuzaako n'okutegeera biki ebitambula ku ddala obusiraamu. Mbadde wansi eyo okwanirizibwa okw'enjawulo okunyanyiriziddwa ne mbategeeza nti lwonna woobadde bingi ebiyinza okubeera nga bikunyweza okutegeera Katonda, naye bw'ojja mu Owino wano n'otunuulira ebikolebwa n'obungi bw'abantu ne mbagamba nti kakasa nti buli ali wano agenda okuddayo eka ng'alinako ekinaalabira abantu be, n'ekyo akola ekyo ye Allah subhanahu wa ta'ala era nga tumwebaza. Bakubiriza okukolagana nga abantu bannayuganda ng'abantu ab'awamu ng'okusingira ddala akuliraanye mu lwana ogw'okola naye. Muyinza okuba nga mukola omulimu gwe gumu naye bw'abanga alina kaatunze tokiika nsingo tonyiiga kubanga riziki Mungu yagigera ng'efaanagana ng'engalo ze tulina. Bw'omaaso okuluma ku munne enfuna ya njawulo naye okwagala nga bannayuganda nga balirwana nsonga nkulu nnyo ku ludda lw'okukola kw'emirimu gyaffe gino. Ekyokubiri neebaza obukulembeze okuva ddala mu ssekanso okutuuka ddala wansi wano olw'okukwata ebintu ebyali wano kisajja kikulu ebyali bitawaanya naddala akatale kano oba obutale bwonna naddala kano kentuuseemu mu ngeri y'obuweereza. Beebaza
nga management executive nimbeera nga mbeebaza abali wano ku ground okulaba nga Owino yali emanyiddwa edda si eno oba wamanya nga Owino ng'ogenda mu Owino ng'ovaayo olinga ava okulima naye olwali tutambudde nga bwe twazze obuyonjo ate nga biseera bya nkuba tubeebaza okubeera nti obuyonjo obwo busobodde obukuuma tubeebaza okubeera nga mwasooka okumalayo emitawaana egyo mu ngeri y'obukkakkamu nimbeera nga obuvunaanyizibwa obusinga onoba wonna okutwalira wamu buli ku bantu abatandikirwako bannannyini butale buno. Neebaza gavumenti ya Uganda oluvannyuma byonna ebyaliwo nga abantu tabanyiza mu butale okubeera nga ntegeezeddwa abakulembera akatale kano temukyasibwako kasente ka bupangisa temukyagibwako mpooza ekyo mbeebaza mubeere nga museevinga ebbanga linamala nga ekyo kinnaba kudda omanya nti ebbanga linamala nga sisasula mu ddaala sisasula kino nakuŋŋaanya obukadde bwange 2 nenkolamu ekintu gundi bina bikomyewo era bijja kudda bya kiseera naye omanya nti byabeerawo mu mbeera eyo era kyennakola kubanga senza nimpa mupangisa n'ebirala n'oba kukyolaga kino kyennazikolamu. Olwekyo tubaagaliza olunaku olulungi tubaagaliza entambula ennungi tubaagaliza enkolagana ennungi nga bannayuganda mu nzikiriza ez'enjawulo. Baliriza ebigambo byange neebaza amakula ga Kabaka ngenda bategeezezza ebirabo ebimpeereddwa okukyala kwange wano mu Owino buli alina kyakoze ensonga eyo bwenna mbeebaliza wamu mwebale nnyo mwebale ddala era mwebale kunnyaniza. Ngenda obbawa edduwa esabire emirimu gyammwe obulamu bwaffe ife bituwangaalira Mungu atuwe obutebenkevu mu ggwanga lyaffe okusooka atuwe obutebenkevu bwe tukolera emirimu atuwe abantu abalungi batusaasira bwe tubeera nga tulina kitukoze ne batuddiramu ate n'okubeera nga tutambula bulungi mu ggwanga lyaffe. Allah riziki yaffe ebeera nga eri wala gisembereze bwebeera nga eri kumpi gyatuwadde ateremu omukisa ebeere ya mukisa kubanga omukisa gutabeerawo oyinza obutafuna muga musajja yafuna ssente naye yakolamu ki nga tewali naye omukisa gubeeramu oyinza okufuna katono naye n'oba kuyoga nti kino kyenakola mu ssente kanaziyampa mu kisenge ekyo tusaba Katonda essente zatuwa zibeere za mukisa eri ffenna abaana baffe n'eggwanga lyaffe n'abantu betuwangaala nabo. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim tub alayna ya maulana innaka tawwabur rahim rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم انا نسالك ان ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا من غير تعب ولا مشقه ولا ضر ولا نسب انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. omukulu wabuza okwogera ku leediyo esaasayininga mu kitabo ky'abagenyi wano alyoka yeyongereyo tugambe nti okusala kwaffe ejjuma agenda gikwata ku muzikiti gwa Alidina era ndowooza ateekateeka bwe tuyimiridde ebirala tubirinde mawulire agalaliko nfuufukedde agaliyo tubagalira ddala tujja kuba nga tubategeeza seeka tufaaniriza nnyo batavenders basimbye Owino n'omulama gwaffe omukulu kulwanisa kawuka ka Mukenenya mu butale obwa Kampala bonna tulina leediyo 14 zino leediyo zemula mu butale zonna zaffe nga vendors voice yatandikibwawo omukyala Anjena Pakabulo ne Maama Jenti Kata Museveni olw'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya ate ntwagatewaako ne maama wa Buganda Sylvia Najjinda olw'omulimu gutambula. Mu kiseera kino tuwulidde abaana abazaalibwa n'akawuka ate obutakasaasaanya mu abo abatakayina tulwanyisa siriimu Luganda bwetyo munnange bwetambuza emirimu gino era nga tugondera obukulembeze bwa gavumenti obuliwo bwa Kampala Capital City Authority nga tukolaganira wamu bulungi n'obukulembeze obulala bonna era n'amadiini amalala gonna tukolaganira wamu bulungi. Tukwaniriza mu Owino tukwagaliza olugendo olulungi. Barakallahu fikum.
Kama ababuzaako era ng'abasiimira okuva mu katale ez'eminese abawubirako kagenda gundi ngeganya endabiramu yamweguddeyo amoke bajja eddoboozi kubira Eric yomulatu bajja balikodinga eddoboozi balibawo anti tuvaawo ariko onadebo tamulaba onadebo bwemuleseewo onadebo mumuleseewa nalesewo oje nego mubadde mukamaama waayo ekibayiza etukaalo baba bagenda tukwatirawo kati simanyi kyakukola emmotoka zitambudde amulabi genda masse simple massa ngabagobebo ndabiramu eganya okwambuka ejakola giwemu obudde
Yes, abantu baffe mwenna abalungi abaliko nze Shamimu Malendo mbaka omukyalo wa Kampala ate era minisita wamwe w'ensonga z'amateeka mu gavumenti ya President Kyagulanyi Ssentamu nga bwe mumanyi ffe tuli people power tuli maanyi g'abantu ate era buli kye tukola kyonna kirina okuba nga kiva mu maanyi g'abantu era tulina okuba nga tulipotinga gye muli na buli kimu ate era n'okubaddamu. So olunaku olwaleero twakedde ku makya okubeera nga tutambula okulambula ku bantu baffe. Twakedde ku makya okulaba nga tulambula ku bantu baffe okusobola okulaba nti nno tubabuusaako kye bayita okujja ku ground ate wamu n'okukuŋŋaanya ebirowoozo ebyo ebibaluma. Naye ng'ekyo twakikoze n'omukulembeze waffe ow'ekitiibwa ow'ekibuli gwe tuyita Super Supreme Mufti ow'ekitiibwa Galabuzi era nga n'owekitiibwa Mufti abadde akozesa omukisa muno okulaba nti ayitaku mu bantu. N'olwekyo tuva mu katale aka Owino Market oba akatale koyita nga akasente bali ku ddembe tusobola okuba nga tubuuza ku bantu baffe n'okulaba embeera gye bakoleramu n'okulaba biki ebibasoomooza n'okusobola okwongera okukuŋŋaanya biki ebyo ebiyinza okwetaaga okwongera okukooshinga wa obulungi bw'obusuubuzi obwa wansi n'obusuubuzi bw'omukatale. Tukimanyi bulungi nti ebiruma abantu Uganda bingi nnyo ate kubifaanagana ne mu butale obulala bwonna nga tusoogedde bwekansanga Gaba Nakasero n'obulala bungi nnyo Mpereerwe Kaleerwe to everything Kitintale Bugoloobi so many markets Kawempe bungi nnyo Nateete obulala obumu twabumala dda naye nakuba tusobodde okutandikira n'abantu baffe abatuukira mu katale kasente bali ku ddembe osobola okumanya ebibaluma n'okubalamusaako n'okulaba embeera bwe bakolera. Tulina bingi bye tukuŋŋaanyizza weewaawo balinamu embeera gye bayitamu ebanyigiriza weewaawo nga balina okukolera mu mbeera era gye bakoleramu. Bagamba n'akalembereza ke balinawo akalinga akaliwo baagala okufuna obuvumu ku bwo nga ebintu biri clear bulungi nnyo okutegeerekeka bitandika bitabiggwa bijja. For example tukisanze nga mu Owino abantu abakolera mu midaala mu Owino oba mu katale ka Owino abasinga obungi baggyibwako embeera y'okuba nti nno basasula balandlords ssente era nga abasinga obungi essegundi eyo yasubsidizingibwa nebeera nga tebakyali nnyo ku gundi nebeera nga tebakyali nnyo ku system yakubeera nti no basa ono ababanja loona ababanja loona ababanja nekiba nga kyabawaako obuweerero kubanga luli wabeerangawo okuwanagana wakati w'obukulembeze bw'akatale ate ne balandiroodi ab'emidaala. So at the end of the day obutuuzi bwa wansi omukatale yanyigirizibwa naye balinamu obuweerero naye ate balina okusomoozebwa nabwo kungi kubanga bagamba nti weewaawo embeera eyo weeri naye balaba nga yakalembereza oba yakaseera kuseera so bandyagadde okulaba nga embeera eyo etegenkezebwa ddala bulungi ne bamanya ekituufu kyekiki bagenda kuba batambula mu mbeera ki bannannyini emidaala gino kiki ekiriwo bakimaliriza nti gavumenti yabakuuka ssente nga waliwo embeera yonna okusobola okuba nti yo at the end of the day obutuuzi bwa wansi asookerwako mu katale abeera nti nno tabonaabona. So emu ku konsaani gye balina balinamu obukozi n'obubulumu bw'obuwererako ddala naddala ku bantu bano abatunda ebintu ababiraze wansi olw'engeri gye bawoozebwamu ate olumu n'okuba nti nno abasinga obungi baali baggyibwa mu kifo ekyo ng'abamu betumitiramu obubbirizi okukolera mu mbeera efaanana bwetyo. So yeah, it's fine, I think. So
challenge esinga gye balina yeyokuba nti bandyagadde okuba nti babakola mu katale ka Bwondo oba Central Kidembe Market babeera bakakasa nti obwannannyini bwako ddala buli mu mikono gyabwe ekyo kibalaba nga tekirina kutereezebwa bulungi bali mu bweraliikirivu nti obaawo nga byonabikolebwa naye akatale batyamu nti ate tumanya entwalibwa so ensonga ey'ebitabo kuba ng'ebikolebwako basoboka bwa KCCA officials bwe bali bakola mu ngeri gye bakolamu naye era wakyaliwo obwekuuguka bungi nnyo ku ngeri KCCA gyekolamu emirimu gyayo n'empozi ezisasula negera abantu gye bakwatibwamu so nga waliwo ebintu bingi bye bakyetaaga kulaba nga bikolebwako ate nga mu kiseera kyekimu Shamim Malende yoyo Mama Kampala ng'abadde ne Supreme Mufti wa Uganda nga balambula ku basuubuzi balambula ku bannayuganda mu kibuga Kampala balambula ebifo by'obusiraamu ebyenjawulo ebikyali mu kibuga Kampala okulaba nga tabatamanya ngamba tebabisaanyaawo tebabibba n'okwongeraako obukuumi obw'enjawulo. Mbeera weeto bwebadde weeto bwetambudde wekimu kitambudde bulungi Mukama Katonda asaba bankuumire mwenna buli omu gyali tujja kuba tuddamu twogera ebigambo mweraba.